po jako akawuwo. Mawanga America, Ulaya, UK, United Arab Emirates, South Africa. Okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyajja mu ggwanga, gavumenti ezeeteekawo obukwakulizo obw'enjawulo okukyetangira nga kati Uganda eri ku mutendera gwa kubiri obutafaananako n'amawanga amalala agatuuka edda ku mutendera ogwokusatu. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Media Center mu Kampala, minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya eggwanga, Honorable Dr. Chris Balyomunsi, ayanjudde enteekateeka ya gavumenti ey'okebera buli muntu ayingira eggwanga nga yakatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okusobola okwewala okuyingira omutendera gwa COVID-19 ogwokusatu. Naye kati tusazeemu tugenda kukebera abantu bonna abayingira mu ggwanga, oba ova mu mawanga 10 oba mawanga amalala, yenna ajja kuba ayingira mu ggwanga tugenda kumukebera. Naye kati tukole entegeka okulaba nti bwe bayingidde mu airport bamalemu akaseera katono kubanga ekizibu kimu. Abantu abava mu mawanga agasinga okubeeramu akatyabaga k'ekirwadde kino omuli India, USA, Bungereza ssaako n'amalala bagenda kubeera bankizo nnyo mu kaweefube ono, so nga n'abajja okulambula embeera si yakwawukana nnyo nga Dr. Chris Balyomunsi bw'alambulula. Abajja kuba balina visa ya tourist abalambuzi tugenda kubateerako desk airport olutuuka abakebere mangu bakkirize bagende mu mahoteri, then results ezivuddemu zijja kubasanga mu hoteri gye babeera. Kati okukebera kubadde kukolebwa aba private sector abadde bataleko laboratories nga 6 be bakebera. Tusazeemu nti gavumenti yegenda okutandika okukebera. Omulimu guno gubadde gukolebwa bannakyewa nga basinziira mu bifo 6 era nga buli muntu abadde agibwako $65 okukeberebwa, nga wano gavumenti weerabidde obuvunaanyizibwa bwayo era nga yo buli muntu anaakeberebwa yakumuggyako $30. Bakyajinga ssente $5,500 eza Uganda, ng'osasula mu dola ng'osasula $65. Naye gavumenti bwe betandise okukebera tugenda kuzisala abantu basasule $3. Minisita Balyomunsi era alambululidde bannayuganda omulamu omukulu oguli mu kugemebwa ekirwadde kino ekya COVID-19. Okufuna vaccine ya COVID tekitegeeza nti tosobola kufuna akawuka n'okaweereza abalala. Vaccine kyekola kuyamba okulaba tofuna kirwadde togenda mu ddwaliro ate n'akawuka tekasobola kuta. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Chances ziba ziri high nti tosobola kubeera very sick wano bagenda mu ddwaliro, naye osobola kufuna akawuka n'ofuna infection